side and I start to fantasize. You make me realize I'm gonna bakutondela you and I. What Easy. if I die. Oh. Abana nze mbulire nadala abana bagenda kukola kiki onako olwaleero ndi blessed nti buli gwenda bako buli wimba lwempulya lulungi katono omwana Ruth ayimba lwakuba nti abantu sinabaayo kakisa kamuwulira mu ddoboozi naye mugenda kabawaayo ono omwana ayimba bulungi mutegeera waliwo atannamutegeera nga tajjukira gye twatandikira eri weebale nnyo mu omwana ali so talented mwana mulungi takwata mu kizigo teyeeyerusa naye abaana abawala mwegumulidde omuzigo gw'okufiira mu bizigo musimanyi muli bayimbi weebale mutokomoka omuzigo naye omwana Ruth aliko original ayimba bulungi yasomako kwegamba bebana abayimbi batagenda tumenya mu future abayimbi abatasomye batumenye nnyo weebale omwana Ruth wandisebo oli engeri ayitaba empisa egono buza kuba tulaba Ruth abatulaba n'abatuwuliriza nsanyuse okuba nga ndi wamu nammwe mwebale kutuninga in. This is Ruth Grace. Sigwe Grace Ruth Grace namatovu nenga Ruth abali awo nga ogamba fese eyo nagira omwana ono omwana muwala yawangula empaka za rated next season 2 ku myaka 14 joka era mwabo beyakuba ekigwo mwalimu Winie Nwagi otiresa watyo tata sebo Winie Nakanwagi yamuwangula nenga bomanye enseno kati yali mwana muto naddayo n'asoma kati bwe yaddayo n'asoma yo Winie namuyisako ki eggaali naye finally yamaliriza okusoma so yakomyewo kati agenda kwa owaye nimbye eyo tolimbye sebo bwe bali nnyo kati nawe bongero babuulire Ruth yani banange abawagizi bange mwenna ababadde balinze since rated next since 2014 mwebale kulinda mwebale kunjagala mwebale obugumiikiriza. I am back with an EP bagiyita Nsuleyo EP eri ku Ruth Grace Music buli wamu. Yes ina akayimba ke akayimba Nsuleyo kanyumidde nnyo njagala abantu abaweeko a sneak peek of the vocals bawulye vocability ngenda kuyimba akayimba kano twafulumiza video yaako eggulo bakayita nkwagala osobola okaproposingirako sokompa Nsuleyo osoka kwagala Nsuleyo eno laavu eluma panna gubanga omusujja ogukutakana obwomukubiwe bikonde nyakana nga maze okulwana raundi mukaga and I want to treat you like king, treat me like queen and give me my wishes. And when you do me like that, I'll give you love, Mr. and Mrs. Yeah, Suleyo, I sit is on my pillow, rakubagwe sebo. Yeah, man. Ate kali ko gambye guno mukwano gwenina gogwa ddala. I can feel the butterflies, I know you are the one. Eddoboozi lyonze linnyonnyogera okufa. You are the one. Yeah, guno mukwano gwenina gogwa ddala. I can feel the butterflies, I know you are the one. Eddoboozi lyonze linnyonnyogera okufa. You are the one for me and I'm the one for you. Nzenkwagala. Check it out on my YouTube channel. Beautiful voices. Thank you. Kwegamba va kubano babeka miswabe. Abana bali wano batanisotokomoka omugambo bagamba oyo namatovu tumumanyi twasoma naye ku Buganda Road Primary School. Oh wow. Oh yeah manyi ba. Gwe namatovu. Omwana gwaita Asiyo mumanyi. Yes. Donasi namatovu twali ba namesake. She's also namatovu. Yeah, naye gati awo wenyini twanjagale tugendeko ko mu fashion nga tuchaine. Fashion katono nnyo kubanga nutyo ebintu bya fashion. Naye abimanyi bulungi nnyo. Tutandikire ku gwe. What's your fashion sense? Chicho singa style chi casual, official, street kwa katuosaze street ngoye che singo kunyumira. Yeah, this is street fashion. Nze njagala nnyo ekinyuma. Okay. I like to dress appropriately. Like if I'm going to the beach, dress for the beach. Church, dress for the church. Buli wamu n'ekyawo. So byonna kisinzira wembandaga. All right.